Buli munnayuganda alowooza ku nkulaakulana, alina ettaka oba alowooza okugula ettaka, aba alina ebyenjawulo byagala okubeera ng'akolerako mu ngeri y'enkulaakulana, era ebimu ku ebyo abantu bye bataddeko essira kwe kulima emmwanyi n'ebirime ebirala. Guno omulundi munnange njagala okubuulira nti kye mubadde muwulira nga exercise ey'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi ne faamu zaabwe, muganda wange kwatandise dda. Kino kize kikubwamu ebituli era nga abakinnyonnyola balina gye bakivugira nga bakirabanga nti waliwo abasala olukwesikwesi okwekomya emmwanyi, nti omulimu wa wansi munnange abeere nga kati yafuuka mupakasi, nga waliwo abakirimu era nga kino bakirireetinga ku General Museveni engeri gyagezaako okubeera nga alwana nnyo okulaba nga mukwano gwe Pineti yakwasaganya omulimu ogw'okwongera omutindo ku mmwanyi za Uganda, era nga mu Western Uganda eri already bazimbyeyo ekkolero eddene ennyo nga emmwanyi za Uganda zonna gye zirina okubeera nga zikuŋŋaanira, ng'emmwanyi za Uganda zonna gye zirina okubeera nga zikola ki? Zikuŋŋaanira. Kakati ebyo biri awo ku sayidi eyo, ebyo biri awo ku sayidi eyo, era nga sinaba kubeera nga munnange nkubuulira bino, sooka okimanye nti Haji Haruna omusomi w'edduwa gy'ali nnyo wali e Bulumagi ku lw'Ejjinja, gwe wenna alina okusoomoozebwa okw'enjawulo mutuukirire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku Ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula, gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajjini, ensonga nja kugikolako. Oyo ye Haji Haruna, ye Haji Haruna omusomi w'edduwa. Munnange tuzeeyo ku nsonga y'emmwanyi, kati nze nkubuulira bubuulizi ebiriwo. Nkubuulira bubuulizi ebiriwo nti gavumenti eya Uganda nga eyita mu ministry eya agriculture, ministry ey'ebyobulimi, animal industry and fisheries wamu ne Uganda Coffee Development Authority bwe batyo mu bulambulukufu era mu butongole batongozza dda okubeera nga bawandiisa oba National Wide Coffee Registration Exercise, okuwandiisa abalimi n'amafaamu agalimwako emmwanyi, era nti bano bagamba nti kino kigendereddwamu kutumbula mutindo wamu n'okusigaza Uganda mu katale k'emmwanyi, wamu n'okubeera nga akatale bakongerako, wamu n'okubeera nti nno bakakasa nti Uganda bwetyo eraga nti egoberera amateeka agalambika oba agafuga emmwanyi, international regulations. Minister Frank tumwebaze bw'atyo yakkaatirizza omugaso gw'emmwanyi za Uganda mu byenfuna, n'agamba nti emmwanyi zino wano mu Uganda zitwala mu byenfuna ebitundu 11.22 ebya commodity exports, era nga kino kibaddewo okumala emyaka egisoba mu 11 emabega, era nga mu average bye bitundu 12 ku buli 100. Bw'atyo n'akakasa nti emmwanyi kirime kya mugaso nnyo wano mu Uganda n'okwetoolola ensi. Abantu abatemera eyo mu miliyoni 1.8 nga bano ba smallholder farmers bwe batyo balima emmwanyi, era nga ettaka libalimako libalirirwamu yiika 35,137. Abantu abasoba mu miliyoni 9 wano mu Uganda bwe batyo muganda wange
sente basinga kuzifuna mu mmwanyi oba emirimu egyekuusa ku mmwanyi. Kakati registration exercise eno nakugambye nti nkubuulira ebyo okusinziira bo nga bye bannyonnyola. Sigenda kubiteesaako nnyo kuba already exercise yatandise dda, naye tetumanyi bigenda kuva muno kuba tuwulira kino nakiri nakiri, naye nkugambye nti registration exercise eno ekwasaganyizibwa Uganda Coffee Development Authority oba UCDA wamu ne ba partners, era bagamba nti okuwandiisa kwa bwereere tebakuggyako ssente, era nti munnange kino kya mugaso nnyo okubeera nga bateekawo national traceability system. Trace kwegamba nti bamanye buli mulimi wa mmwanyi waali na buli faamu weeri, kya mugaso nnyo. Kino bagenda kuba bakikola batya? Birimu kukozesa GPS, buli faamu bamanye waweeri. Kati munnange minisita atugamba nti kino kya mugaso nnyo, registration eno ya mugaso nnyo okakasa wamu n'okubeera nti nno akatale katuukikako wamu n'okubeera nga bamaapinga faamu zonna. Kati tubiyingizaamu GPS minisita bw'atugamba, kubanga exercise eno egendereddwamu okubeera nti bawandiisa bonna ba coffee value chain actors omuli abalimi, abasuubuzi, ab'emmwanyi, abazi processinga, era nga ba enumerators bagenda kuba balikodinga essential details ebibakwatako abo nga bwe nkumenyedde, abalimi, abasuubuzi baazo, n'abo munnange abazi processinga, abazikuba mu byuma n'okubeera nga bakola mu kaawa n'ebirala n'ebintu ebirala ebirireeted ku mmwanyi. Kakati olwo bano abawandiika bagenda kuba batunuulira ebintu eby'omugaso, amannya, wa gye mubeera, location, kika ki ky'emmwanyi ky'olima, olwo bamaapinge ne faamu kye bategeeza nti GPS kati twogera ku satellite, katugeze nti bw'ogenda n'oteekamu faamu, katugeze Mikwesese coffee production, kitegeeza nti muganda wange already ku Google Map oba kwoli balagirawo mu Mikwesese wuno wano oyo tumutegedde alimu emmwanyi, era byonna bimukwatako, alina yiika bwe ziti, emmwanyi alina kika bwe kiti, akola bw'ati, akola bw'ati, akola bw'ati. Bwe bityo muganda wange, bwe bityo bwe bityo. Kitegeeza nti oba tolina ndowooza toli ku Google Map, kitegeeza nti oba tojja kusobola kutunda mmwanyi zo. Ndowooza byonna byonna muganda wange buli omu abyogerako bubwe, naye nze nkubuulira kiki ekiriwo, kiki ekigenda mu maaso. Kakati nti bino byonna ensibuko yaabyo evaawa okusinziira ku kyonnyonnyola gavumenti nga bwennyonnyola, bagamba nti European Union's Deforestation Regulation, EUDR, European Union's Deforestation Regulation, egamba nti effective December, okutandika ne December nga 3/24, bano baagala Uganda ekakase nti emmwanyi zaayo zirimibwa mu bulambulukufu, tebatema ebibira, tebakoze eki ku ttaka kwegamba eritabaddeeko bibira. Kitegeeza nti olwo bajja kuba batunuulira, ndowooza bo nga bwe babadde bamaapinga, ndowooza nga bakozesa GPS bwe nti wano waaliwo ekibira, kati waliwo faamu ya mmwanyi, ekibira kyalagawo. Kitegeeza nti bano batema emiti ne bakola bati kusinziira ku European Union's Deforestation Regulation. European regulations, amateeka gano
gajja okubeera in effect okwasaganyizibwa June 29-2023 era nti bino bigenda kubeera nga biteekebwa mu nkola December 3-2024. N'olw'ensonga eyo minisita tumwebaze atugamba nti tulina okubeera nti nno tugondera amateeka ago, we must comply to maintain access to the European market. Tulina okubeera nti nno tugondera amateeka ago tusobole okubeera nga naffe tusobola okutunda emmwanyi zaffe mu katale ak'ensi z'abazungu, era nti akatale kano kagula emmwanyi za Uganda ebitundu 6 ku buli 100. 60% of Uganda's coffee exports. Minister tutegeeza kakati mu financial year eya 2023-2024 emmwanyi za Uganda nti zaali ziwerera ddala miliyoni 6.13 ensawo, katwogera ku nsawo z'emmwanyi, era nga zino zibalirirwamu biliyoni ya $1 n'obukadde 10 n'omusobyo. Era nti nno kino kyalaga nti waaliwo okulinnyisa oba okulinnya okw'ebitundu 6.33 ku buli 100 mu bungi, wamu n'okulinnya mu value ebitundu 35.29 ku buli 100 bw'okompeyaringa oba bwegeraageranya n'emyaka egiyise. Yitale eno munnange yesinga akatale akanene ena market share ennene, era nga bagamba nti eri ku bitundu 41.96 ku buli 100 nga egobererwa Germany. Market share nga eno Germany eri ku bitundu 10.55 ku buli 100. India ebitundu 7.41. Sudan ebitundu 6.87 ku buli 100, ate Spain ebitundu 5.4 ku buli 100. Kati Europe bwetyo nebeera nga kwegamba emmwanyi za Uganda gye zisinga okubeera nga zisibira, kubanga eno eyimportinga ensawo miliyoni 4 n'emitwalo 2,34,800 by'ebitundu 66 ku buli 100, era nga bino bitwogerako byali financial year 2023-2024. Minisita tumwebaze bw'atyo n'akuba omulanga eri abakulembeze ba coffee stakeholders wamu ne local government officials okubeera nga basupportinga exercise ey'okubeera nti nno bawandiisa faamu n'abalimi. Munnange registration exercise egendereddwamu okusinziira ku minisita oba gavumenti nga bwetunyonnyola kubeera nga bwe batyo batumbula emmwanyi za Uganda, industry y'emmwanyi wamu n'okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna n'okusigala mu katale okakasa nti eggwanga lisigala nga munnange lya mugaso era nga lirina enkizo mu katale k'ensi yonna ak'emmwanyi. Ebyo muganda bwange nze nga Uganda at large bwentyo sigenda kuba nga mbiribeetengako ennyo. Ensonga kinkugambye nti okusinziira ku nsonda eyo bagamba kiri bwekiti ne bwekiti, bano bagendereddemu kwefuga mulimu guno okola kutya. Gwe nno omulimi w'emmwanyi kitegeeza muganda wange ky'obumanya nti waliwo exercise egenda mu maaso, kiri gy'oli okunoonyereza naye nga bw'omanyi byonna omutonzi waffe yakola ki?
gyasalawo